Basebo ne bannyabo abaana ba Katonda, njagala mwena okubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama mulungi ate era ennaku zonna erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Kale tugira tuwubiraganako ffenna. Njagala nange okulamusa abo abatulaba ku mikutu egy'enjawulo n'abatuwulira. Tweyanziza okubeera nammwe olunaku lwa leero. Njagala kusooka kwaniriza omulabirizi w'ekifo kino, omulabirizi omusumba Simwogere David ne mukyala olw'okulabirira obulungi obulabirizi obukulu mu Uganda yonna, omusumba David Simwogerere. Katumwongeremu amiina ddala. Atukoze bulungi ate nga waffe ddala owawane najja nankumbi. Twagala kweyanza Katonda olw'abasumba abakulembera ekisibo kino, bakulemberwa omusumba Sekitto Nuwa ne maama Luswata. Munnaffe tweyanzeege. Mpuliddeyo wengeeyo omulala Kabuye, tweyanzeege. Kati nno bijja kututabula kuyita Kabuye nga musumba, Kabuye nga mukadde. Ndowooza ono omukadde naye asome mangu busumba. Kitwanguyize gamba nti abasumba ba Kabuye. Tubaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebale nnyo ababuulizi ab'enjawulo abali mu kifo kino, ate n'abakadde b'ekkanisa Ssebo Mukadde Kabuye ne ttiimu zonna abakadde mwena nga bwe muli wano bwe babanjudde kanneme kubaddamu kinnoomu. Mwebale nnyo, mwebale ddala olw'okukulembera omulimu guno omulungi ogw'enajja nankumbi. Njagala okwebaza ennyo ekitongole ky'abaana gye nsookedde. Nendaba omulimu omuyonjo omulungi, abasomesa abalungi, abakulembeze abalungi, mubakubira amiina eya ddala. Ate era ntuuseko ne ku YCS wali mu ssomero lyaffe n'abayizi abalala mbalabako wano, naye mazeyo eddakiika. Bannange tweyanze olw'omulimu ogwo gukolebwa, nabo tubakubira amiina eya ddala, batukoze bulungi. Njagala okusiimira ddala mwenna awamu ab'ekkanisa eno enajja nankumbi olw'omulimu ogukolebwa ogw'ekikulu. Ekimu ku bintu bye tumanyi ku najja nankumbi ng'ebirala byonna byonna bitadde ebbali, muli bantu bakulu mu byonna, muli bakulu mu kubuulira enjiri. Ate nsanyusa nnyo okulaba ekibiina ekipya ekyakabatizibwa. Mwekubireko amiina eya ddala. Thank you for mission. Mwebale nnyo najja nankumbi okutula mu direction ya mission, ate era n'okuwa ebitundu by'ekkumi n'ebirabo n'okuwagira omulimu gwa Mukama ab'enajja nankumbi mwenna g'ekkanisa nga district. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate mwebale nnyo n'olwokubanga bye tulimukola ebya development. Tunuulidde omulimu ogugenda maaso eno, ogugenda maaso wano, ogugenda maaso mu byonna. Kimala okugamba ti Mukama bawa omukisa. Thank you. Njagala okubeebaza nnyo nnyini n'olw'engeri gye musitulamu eby'omwoyo. Mu myaka gino 5 tulina ebintu bingi eby'okukola. Ekimu ku byo kwe kwongera ku by'omwoyo, increase of spirituality. Tetugamba nti wali bya mwoyo, naye twagala tubikole ki? Tubyongeremu amaanyi. Tulina abantu baffe mu kanisa bagoyigoyi. Atereramu n'addayo, n'aterera n'addamu, n'aterera n'addamu, n'aterera. Twagala bwe tunaamalirako tugere mu maaso ng'abantu beeyongera bweyongezi okukola mu by'omwoyo. Twagala abantu beeyongereko n'okumanya knowledge. Twetaaga okumanya. Tulina bingi bye tutamanyi. Tulina abatamanyi Bayibuli, abatamanyi church manual, abatamanyi mwoyo wa bunnabbi, abatamanyi na bye tukkiriza na bye tuyigiriza, abatamanyi na nkola, abatamanyi na mateeka, abatamanyi na byankulaakulana. Twagala twongereko ku kumanya kujja kuyamba ekkanisa okula, ereme kukula mu kintu kimu kyokka. Nolwekyo mwebale nnyo, mwebalire ddala olwa byonna ebikolebwa olunaku luno. Ate era njagala kwaniriza Joy Busulwalo. Joy Busulwa wapi wawe weriwa? Mpulidde mwogera ku 7 awezeza 27 37 47
tosookawo abakazi batuka ekiseera ne bagisiba joy balali mukubira amino yaddala kulano bwange nnyo naye mukama waffe yeebazibwe olw'obuwangazi obwo mukama bwakuwadde n'ebirungi ne famire yonna n'abo bonna abatalya mmere kuba baba batuwonya tebalya mmere abatalya mmere bonna abali mu kika ky'omukulu oyo namwe tubaanize bapikezi nsanyusa okubalaba babaaniriza thank you for coming nsanyusa okubalaba mwebale nnyo mwebalire ddala ffe ekyo twakisubwa tulina bwokikola batuzaala baati tebabiriiko tetusobola kukikyusa tukyegomba bwegombi ne tukomaawo naye mwe tubeebalizaako katonda olw'ekisa kya katonda ab'ekkanisa mwebale kuba very smart mwekubira amiina n'engeri gye mutwanirizaamu naye nkulu mwebale nnyo mwebale ddala nzisi bino saabitegedde oluusi omanyi ebintu ebimu basibitegedde bulungi. This is my church so I didn't expect nti ate eriyo n'abalinzi nisanasana saategedde nti anaabawo amaanyi kubanga ebintu ebimu saabitegedde nnyo n'amaanyi tutambula nnyo kabuyo yabadde atutaddewo eyo tubaddeyo ne byetukolayo kumala wiiki nnamba navuddeyo alina okujja wano mu kanisa yange mpumulireko wano ntuuleko wano nsinzeeko nabagambe banjagala okusinza mbeera ludawa wano nze gendeko nsinzeeko nsanyukeko ewatali nnyo bijja kunkulusanya nenzija wano naye nga simanyi nti eriyo n'abakoze paledi nga simanyi nti eriyo sanasana nga simanyi nti eriyo naye thank you mukoze bulungi nnyo era ndowooza kituukiridde nti bwenzija wano nsanyukamu nenkyakalamu nembeera bulungi neneyongerako akaseera emyezi emyaka nogenda mu maaso mubuweereza so thank you engeri gyemutwaniriza ati omukulu ono twayogera naye nemugamba sebo nze ngenda kusaba busabi mu kyaki yange nebwogenda mu bibi ogenda n'agamba sebo era nja kubeerawo era naze sipapa nti mwoli nga mmanyi nti wano ndi mu kanisa yange nina eddembe okujjawo nga ndaze oba nga sikoze eki nga siraze era kakati maze okukiyiga kati sikyakinyumiza nga sekitto maze okumutegeera obuzibu bwe ajaga kulaba olabi nga mpese nga ntuula mu audience nga kyakimemba but otherwise thank you olw'okutwaniriza obulungi n'okutwagala n'okutusabira obanga waali wabaddewo omulembe bakulembeze lwebeetaaga okusaba gwe guno kankiddemu ekyo ebirala luyinza obutabitegeera nnyo obanga waali wabaddewo omulembe ogukyasinza obuzibu ogwetaaga abakulembeze basabirwe gwe guno basabanga edda beebale naye mmwe mwongezeemu amaanyi bulijjo mbaga nti bwobanga oyagala okutegeera obuzibu obukulembeze tunulira bwewuwoka bwobulabye nga bwangu ewuwo olaba newuwo bebikugalangatanako ngaate oyinawo abantu 5 ate nga gwe bazaala abamu balinako n'obuyinza nobaboggolera ne bagaana naye nga baana gwe bazaala basomedde ku sente zo n'omukozi akola waka maid tosobola mugamba kigambo nokimugamba nakikola nga bwokyagala newankubadde olina sente zimusasula kabe mulaalo kabe muzimbi kabasikali agulawo oluggi oyinza n'okusimbaawo n'olweggulira ate noyagala omugoba ate nogati gwe namugoba obubi ayinza okundeetera abalala ne bantereza bayinza okutereza oyinza omugoba naleetera abakugolola abagolozi kati nomala gaguma gweyina sente mu nsawo naye n'omukozi akoze atya akulemye okuboggolera akulemye okutereza abaana bakulemye gubazaala oluusi oddayo notunulira ebintu ebikolebwa ku kyalo ebikolebwa okwetolola amakaago oluusi ebimu nosirika kati olaba ebyo byonna bikugalangalanya mu kisajja wattu mukazi wattu fe bolaba bakulembera bino otosabirangako neyanziza olwaba batusabira ate biro ebyaffe toboggole tokola eki nosekera watetaga kuseka omusajja olutheolojani yagamba nti ekimu ku bikemo ebyatawanya yesu kwe kubeera n'obuyinza n'atabukozesa the heart teye kimu ku bizibu abantu basanga major temptation mu nsimu n'omuntu gyalina kwe kuba n'obuyinza nebukolemu okukola ki kozesa agamba kyova olaba abakazi
omwami n'omukyala bwe balwana asooka okukuba aba mukazi. Omukazi ayanguwa speed amanyi talina maanyi gasingako awo, akuba nayuza esaati amapeesa gona nagayiwa eri nakususa n'enjala. Kati bw'osiriikirira bwoti nogamba mukube ekikonde, bw'ozisa bwoti omukono emabega nomanya nti bwe gudda bwe guti omu agenda mulago omu agenda luzira. oyawuddewo agenda emulago agenda luzira naye omulabe, naye ate bwotowera byombi mwendi bimuyinza bigendamu. Kati n'oludda kino omala gaseka kale nyamu ate naye nadde ebbali n'agamba nti nze musobola. Yali ankoze eki akokola bakokola olowooza nti akukasibeko bandage muti gwe gwamukolobodde nga babagamba nze namutagudde nja kumwongera. That is kyekimu ku birekeme ebirina nakyo okusabirwa. Tusabirwe, mwesabire tusabirigane. Kulembera ekkanisa si kwe kwangu kyokka ne weero si naye akaabagage byonna bizibu. Olwaleero luno olunaku lukulu tunazze kusinzaako nammwe ne neesanga bwensanzi nti ntomedde bulu ate olaba kugenda okulenzi wetaaga kusabira kuba kati ntomedde ani naye kasooka okwaniriza abagenyi abatali ba Adventist nga nze nyinza okubalaba nyabula mbakubira amiina eyaddala. Ate awo mbagalidde bameka abasemba batuulire nga ddala awo moved and carried. Nabanyira biteeso ekyo tuzibawadde era bwe mutajja ku sabiiti ejja mumanyanga nti awasigadde weere wanje lojasajja aliwe mukama waffe yibazibwe yongera okubanyweza omukama waffe. Kaakati olunaku luno ngambye lwabakyala naye kirungi lwabakyala nga lulina ekkoona lyalwo, lwabakyala mu buweereza, okunyweza obuki obuweereza, si nga baweereza bakyala banaabwe kyokka naye mu buweereza okuweereza Katonda. Bwe nawulidde ekyo ne mpulira nga awo nfuna wempita okubanga obuweereza awo wendya era wengwa. Nolwekyo obubaka bwe tugenda okugerako bugenda tuzingiramu ffenna wanga abantu mu buweereza obw'okuweereza Katonda, buweereza obw'okuweereza Katonda. Katusabe. Taata omulungi, otukoze bulungi okutuleeta mu kifo kino ng'omwogezi omukulu jangu wetwalira ekiseera kino kuyita mu Yesu Kristo mukama waffe. Basebe ne banyawo bakozesezza abatesitesi b'olunaku luno eri ku ddaala erinsyona. Tyefasisi y'abakyala ebiri mu buweereza ng'ekulembezaamu ekigambo kino kye bayise Henan ekitali kya Luganda, naye nga mu nkyusa yakyo muli waffe oluwafu olwa bulijjo oba mu Lungereza kyandigambye here am I, nze nzuuno. Kyavudde mu bigambo ebiraga okuwulira eddoboozi lya Katonda, nga Katonda ayita, nga Katonda atuma, nga Katonda ebigambo ebikulu ennyo bye twali tuwulidde mu Isaaya 6:8. Wano waliwo omusomi yali amanyi kutaputa Luzungu kuluzza mu Luganda, naye kati simanyi oba amanyi okusoma Bayibuli ey'Oluganda bamuwe akazindaalo bajja kunsomeramu ebintu bye naayagala. Mwenna mumanyi nga Katonda agamba nti ntumaani anaatugendera yaani.
zinzuuno giraki tumanzi. Omanyi bayibuli eno erimu lasitiika niba wasoma olunyiro emyaka n'emyaka waliwo olusoma te nerikukyusa lukyusa tulumanyi, naye mutesitesi ayagala tuteeka essira kuko kiddamu ekigambo nzuuno ntuma newankubadde kyontumye sikitegedde. Katonda oluusi byatutuma tuba tetubitegedde nnyo, era mirundi mitono Katonda gye yeewa obuvunaanyizibwa obw'okunnyonnyola akawonvu n'akaga. Bw'ayita bw'atuma atuma butumi. Lumu yakaayana n'omusajja bamuyita Gideon, tutera okwogera tumusomako nnyo nono. Gideon aba akikiitana akola argument ne malayika ng'eggulu liraba bulala ne Gideon alaba bulala. Eggulu malayika agambye Gideon namugamba nti oli awo omusajja ow'amaanyi. Gideon namugamba nti ani gw'ogamba? nze nga twasomako mu bitabo nti Katonda ow'amaanyi mwe yabajja mu nsi y'Emisiri n'abayisa ne mu nnyanja ne mulya n'emmere eva mu ggulu ng'ekka, mwalina n'ettaala ebakulembera ekiro, mwalina n'ekiro ekibakuuma, ennyama mwaloyoolanga njole ne muliiraawo nga temulina kye mukoze. Naye Katonda oyo nga ffe yatuleka yatwabulira. Abakanani bayonoonye emmere yaffe, banoonye ebintu byaffe, byonna babimenye ebinyo, byonna babalidde, abantu bonna badduse beekwese. Nange osanze wano nga nkuba ŋŋaano eno naye ngikuba mu kwekweka n'ompita ow'amaanyi. Namugamba genda owangule Abakanani abo bonna. Namugamba nti ani gugamba? Ekika kyange kyekisinga obwavu obutono tu, nze mu kika kyewaffe ngensembayo obuto. Ngenda bakubizaaki? Namugamba ogenda kuba Abakanani ng'akuba omuntu omu. Abamidiani ogenda kuba Abamidiani ng'akuba omuntu omuki? Ono aba akyakaayana. Kigambo kyeyamugamba kyannema, ne leero buli kaseera nsiriikirira nange kijja gyendi naye nekinnema okutegeera. Namugamba nti sinze nkulagidde. Kati awoddamu ki ekirala? Sinze nkulagidde. Abakulu amugamba akulagidde omutegeera, omumanyi. Ekigambo kino bakiwandiise nga bangi abakiddamu. Katonda tamala bannyonnyola gye kinaagenda. Isaaya teyabitegeera n'agamba nze ono kola ki? Tuma. N'olwekiseera n'olwokubanga njagala kuba focused, njagala kubeera biased ku saidi y'abakyala. Mu ssuula eno ya Luka, kale bikkula mwenna, Luka essuula eyo esooka ojja kulaba amakulu g'ekigambo ekyo mu bujjuvu. Awo mu mwezi essomo lwa 26 ogw'omukaaga, si bwe kiri? Kale somera bw'oba otuuseeyo. Olwa 26 essuula emu olunyiriri olwa 26.
Omwezi ogw'omukaaga malayika Gabulyeri n'atumibwa Katonda mu kibuga eky'e Galiraaya erinnya lyakyo Nazaaleesi eri omuwala atamanyi musajja eyayogerezebwa omusajja erinnya lye Yusufu. Werekerera awo mugende kanso njagala kubabojjeramu agamba bwati Katonda atumye malayika. Bamalayika babeera bamalayika baani bano? Simuweereza wa Katonda amugambe genda ku kyalo. Ekyalo bakyogedde bakizaanya Nazaaleesi. Katonda atumye malayika amugambe waliyo muwala tetumanyi bazadde wano tabakoonako naye gendayo. Bw'otuukayo oyogere naye. Njagala kwanguwa mangu ngende ku 8 n'ayingira mu nyumba ye n'ayingira omumwe n'agamba asanga omuwala ono. Ebitabo bigamba nti omuwala yali muto. Omuwala ono yali muto mu bibiri, yali muto mu myaka. Ekyo mukitegedde bulungi kubanga abagamba nti emyaka gyalinga 16 mwemnabi watulaga si muto kati ate obuto obwo omulala tujja kumutegeera luvannyuma nga bweyogerera muto. Agambye bwati malayika namugamba atya aweereddwa omukisa. Oli awo mirembe gibe kuggwa aweereddwa omuki omukisa. Naye verse 29 ekwewuunyisa. Omukazi ono omuwala ono nga muto bw'atyo neyeeraliikirira ekigambo ekyo ekivudde mu malayika. Ekiddako olwasa lugamba n'atya n'okutya. Mirembe biri bwebiriramaganya. Ndaba okukankana, ndaba okutuuyana, adrenaline atabuse, ndaba entunnunsi. Olwekyo kyalabye n'ekika ky'ebigambo. Abamu temukankanangako, abamu temutyangako, naye njogera ku kutya kwennyini. Abantu batya ne bakankana ne batuuyana, n'engalo nga tezituuyanye, omumwa gutuuyanye, n'ennyindo n'ezina. Ono malayika nayangwa mangu yomugamba nti owange totya, kino ekikutuuseeko kisabusa kya Katonda mukisa. Tugamba tutya? Amina. Verse 31 ogenda kuba lubuto. Ogenda kuba ki? Olizaala omwana waki? Wa bulenzi. N'erinnya nzize nalyo yaani? Ye Yesu. Embuto bayogera njogere. Omuwala ono yeewuunya nnyo ekika kya message. Ogenda kuba lubuto. Mu biseera ebyo ebyuma bino ebikebera omwana ali munda oba muwala oba mulenzi nga tebinnajja. Ekyuma kino naye yajja yakebedde dda. Yati yakebedde teyali olubuto terunnaba kubaawo. Namuga tojja kuba olubuto lwa mwana muki? Mulenzi. N'erinnya lye bw'omuzaalanga agenda kutuma erinnya ani? Yesu. Wano mu Buganda mwenkulidde mwempangaalira. Ndowooza ne mu nsi ezisinga ndowooza oba mu Afrika mwemanyi. Atuuma erinnya abeera nannyini mwana. Si bwe kiri banna? Wow. Ekitegeeza nti omwana ono yali agenda kuba wanjawulo. N'erinnya lyajjirawo wano olubuto tannalufuna. Weetegereze nnyo byongera okulaga wano. Era oyo aliba mukulu, aliyitibwa mwana w'oyo ali waggulu ennyo. Era Mukama Katonda alimuwa entebe ya Dawudi jjajjaawe. Era anaafuganga ennyumba ya Yakobo emirembe n'emirembe.
obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Kino kyatabula nnyo omwana muwala ono, young as she was. Byonna byogerwa ku mwana atanaba na kuyingira mu lubuto. Awuliriza Mariyamu n'akozesa amagezi ge ng'omuntu. Ndi ku kigambo ekiva ewa Katonda, oluusi kitabula, kibuuka sayansi, kibuuka bye tutegeera. Malayika n'amugamba, Mariyamu n'amubuuza, ewange verse ki 34 Esseba 34. Mariyamu n'amugamba, owange kiriba kitya? Anonjogeza n'ebyama, kati aleeta obuto obulala. Obuto obulala mubulabe. Bano tebaali babbula ab'ekika kino, kati babbulabbulamu. Enseetu kwagudde kati ate mwebali babambi. Kakati n'agamba, ekyo kiriba kitya? Kubanga simanyi musajja, njala wazi ndi mbeerera, ndi muto mweyo ensonga. Kino kintegeeza nti yali yasomako mu primary mwe nasomera, ng'akimanyi nti okufuna olubuto wateka okuba fertilization, the fusion of the female and male garment mu primary to form a zygote. She knew it. There is no way fertilization can take place nga tolese male and female garment. Kibaawo kitya ganeyubulira muno munze. Reasoning ya muntu eri scientific, eri proven, akimanyi, yakula akimanyi, tekisoboka kubaawo. Era ffe bwe twasomera primary nga buli lwoleeta ekintu ekitasoboka tukidda mangu nnyo. 0 minus 4 nga tuddamu tutya? Impossible. Abakulu singa mu primary obuuzizza nti omuwala aliwo omu afuna olubuto, ansi eri ki? Impossible. Impossible. Togamba nanno kino ntonotono. Impossible. Mariyamu amugamba, it's impossible what you are saying. Ajuinga ne malayika. It's impossible. It can't happen. Kubanze simanyi musajja. Malayika n'amugamba, listen. Omwoyo mutukuvu ali kujjira, n'amaanyi go yali waggulu ennyo gali kusiikiriza. Ekyo ekirizaalibwa kino kya njawulo, so special, so different okuva ku by'omanyi. Kino ekijja tokimanyi, tokitegeera, n'enkola kyo togimanyi, kubanga kiribeera kitukuvu, mwana wa Katonda. Wow. Explanation address malayika nti ekigenda okujja kiriba kitukuvu, tokirinaako buyinza. Olubuto lwo lwogenda okufuna si lwo. Katonda yagenda bannange nabano ne Mariyamu mumbaleemu amagezi, n'abaliwandiikiddwa mu Bayibuli eno mubafuula abategeera. Bano baali bantu ddala babeera ku kyalo nga nawe bwoli ku kyalo. Mariyamu yalalako ku muntu alina olubuto olw'omwoyo mutukuvu? Nedda. Bawala banne waliwo gwe yali alabye ng'ali lubuto nga teruli musajja yabeerako naye? Nedda. Olwaleero nosobola okutufuulinga noga nti olubuto lwennina nange simanyi gye nalujja era sibeerangako na muntu yenna naye nga ndi lubuto. Nkuwa magezi akawala ako bwe kakwepankirangako ndeetakabeerangako na musajja. Don't believe that. Don't believe that lie. Nali nsomesaako olumu ku primary bwana buto, kawala ne kafuna olubuto. Ne bamuyita ne bamubuuza n'agamba ndisibeerangako na muntu yenna. Ne bamugamba okakasa nti ye taata nga ffe bwe tuli abangu
n'agutema ogw'omumwanyi kuba mu kyalo emimwanyi si mizibu n'amutandikako omwana n'agwa eri n'alambaala n'aga nti amazima ga Katonda mu ggulu. Kakati waliwo enkuba eyo enzibu sigiwagira naye ye yaliwoko. Taata bw'asirisa maama n'akola atya naye n'akuba omuwala n'agamba bali mu P5 n'agamba nze sibeerangako na muntu wadde amazima ga Katonda mugofuira mu kitoke kyakoja kuba bufuyirire ne bakuba babiri nezireeta senga nezireeta kojja ne bakuba omwana. Twabiwulirira ku somero ng'omwana bagenda kumutta naye nga bamumaliddemu ddala amaanyi n'agamba naye bwe mba nalufuna omuntu gwensinga okulaba yoyo gwe tosula naye mu kisenge mpozi nga lwava mu ye ne lunyingiramu gwayogera muganda we mwennyina ddala maama ne taata ate bwonna buto bwonna tubusomesa naye nga bwalizoninga batafunanga muntu yenna ate nga basula mu kisenge babiri. Common sense akulaga ki? Yono emiggo ne bagikyusa omulenzi kakati ne badda ku mulenzi ne bakuba nga nakyo giweddewo naye alayira paka lwe twayingiramu ng'essomero okuwooyawoya abazadde ne tubagamba ti ekintu kyonna bwe kituuka ku ddaala lino tukireka kati naffe kye tutannaba kutegeera lulimu mwana oba si mwana kati akiresa asinga katulindeko yeni ekikamo kyate kinaba nakujja kukyogerako tewali kiki kyonna 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 nga tubivaako ng'omwana nakalenzi tekasomye omuwala tasomye kale yo omuwala ali lubuto kalenzi bakajje mu ssomero nga tubeerawo emyezi 9 ng'azaala nga tuntunuulira obugere nga mpaawo tebufaanana mulala naye ate omwana gwakuliddemu era ayina omufaanana ate ne bwamufaanana asobola okufaanana mwanyina wono si ekojaawe kati yo ansa tekimala kati ekyuma ekyaliyo kyali tekiriwo mu kiseera ekyo. So we had to wait. Nga wayise omwaka omusajja omukulu najja ow'omu Ddembo mu Luganda mukimanyi kye bayita Ddembo maaso g'ennyumba yawaka bajja okubuuza ku muzeeyi namugamba nange nekindeese nze kutuuma mukyala wange oyo linnya namugandi mukazi wabeera wano nti oyo erinnya lye mwamutuuma sirirye oyo omwana wange enseno yava dda nga nkakali omusajja omukulu bakuba omwana alava bamutulugunya alava asirise naye era ssebo yazuuka abantu tebabala baana nga tebalina ababazaala. Ekyo nkirese ekyomusajja naye yatunyiiza nnyo katumuleke kubanga n'akalenzi kali bambi tekasoma ne leero kabivaako ensi kanyiiga ne kabula mu nsi baga bakakubira bwereere oluusi bwe bibaayo ne mutawaanya abantu ne mwegaanagaana. Kaakati kyenjagala okuyigiriza sayansi ono omukazi gwaliko kyayogera kituufu. Yes kisobola malayika avuga nti ekigenda okubaako kiva waggulu kyali kizeekawo omuntu yenna no kati kigenda kukifuna nti kaakati wulira malayika agenda okuzuula ng'omuwala ono agaanye ekigambo kino si kugaana naye tategeredde ddala at times obako obuva mu ggulu bujja gye tuli naye nga tetubutegedde. Kyava amugamba nti gombulidde ekyama kyo nti oli mbeerera kanange nkubulireyo ekyama. Elizabeth muganda ali lubuto lwa myezi 6 mwali muyita mugumba
Lwaki nkuleetedde Elizabeth nakyo nkijjeeyo nkikugambe, njagadde kukikugamba okitegeere, kubanga tewali kigambo ekiva eri Katonda ekibulwa amaanyi. Haleluya. Tewali. Don't ask the process. Don't ask. I will not give you the details. Kumpi ne malayika ayagala gamba nange simanyi, because bino biri mu mikono gya Katonda. Ne Elizabeth agenda kuzaala. Tobuuza bingi, tulinze bulinzi kyonokkiriza ebintu bitandike mu ggwe. Verse 38. Mariamu alaba malayika naye tavaawo mpaka ku mpaka, naye awo n'asiriikirira. Omuyimbi byagamba ekigambo kino ekigamba nti tewali kigambo ekiva eri Katonda ekibula amakiba naye. Mariamu bw'awulira ekyo n'agamba nti kibe ku nze nga bw'ogambye. Tugamba tutya awo? Basiba abantu b'ekkanisa, abagenyi baffe n'abatuwuliriza, Katonda bw'ayogera kola kyagambye. Ebyokunnyonnyola Katonda okujja kusula ku kitanda ky'ewuwo ng'akunnyonnyola tajja kukikola. Omuwandiisi omu yali awandiika Katonda yagamba n'okukkiriza, yagamba understanding can wait but obedience can't. Understanding can wait but obedience can't. Katonda baga nti genda obatizibwe onogibwako ebibi byo. Oba bivaako bitya, bigenda bitya? Omuntu n'abuuza olwo sinyikibwa sirokolebwa? Bonna baamala kunyikibwa? Abaafanga okunyika sikunalabika? Bwe nteeka omukono gwange mu mazzi mba sinyiki? Ebyo byonna byonnyonnyola nabyo bituufu, naye Katonda si kyagambye. Kyagambye ogamba bugambe yesa kibeere kuuze nga bw'ogambye. Era ngamba Mukama nga nange nina okukkiriza kutono, njagala kuwagalwe kutuuke ku ddala lya Mariamu ono. Statement eyo gye yayogera ogyogere nange njogere. Bameka baga nti Mukama ekyo ng'osiriseemu. Mariamu agamba Kenan, I'm here, use me. Sibitegedde but you avuddeyo ayimiridde awo, koza nga bw'oyagala ebinaavaamu kama mbaya. Bwe nali mu pulayimale twavaayo ewaffe mu kyalo eri Right and Gulame Katikamu ne tujja okulambula ebifo eby'enjawulo. Twalambulako awo ku fire brigade, walingawo fire simanyi ekyaliwo. Abaani yagijjawo oba weeri mpuluzi TV taata weeri fire brigade. Kale mugende mulambulayo, nalambulayo nga ndi muto. Bwe twavaawo ne tugenda Entebbe ne tulambula ku kisaawe ky'ennyonyi, nabo balina ekifo kya fire brigade. Sibe kiri? Naye mu kiseera ekyo nzijukira byadda nnyo, nange olaba emyaka gyange bwe nkujumiza bya pulayimale golo bwe sibitereeza ndeka nange ninga nga Joy sibitereeza ndeka. Kati ne tugenda waggulu, bwe tutuukayo waggulu ne batulaga eyali mpagi olwo gye nalaba nkyagijukira payipu mpanvu, naye nga abasirikale babeera eri, kubanga abafire nabo bayita basirikale. Kati ne batugamba nti efirimbi bwevuga nga kali kaguddewo wansi, abamu baddukira ku madaala, abalala bagenda mu lifuti, naye abalala abasinga bagenda ku mpagi eno. Babuuka ne bakwata empagi bonna nakamangu. Naye omusajja kyeyatuyigiza kinagala okuleeta ku lesoni eno yagamba nti nga bw'oli bw'osangiddwa firimu ng'evuze bw'ogenda, nga bw'okola ki? Nga bw'okoze ki? Lwansonga ekyo kiri emergency. Bw'osangibwa ng'obadde mu tawulo, alo buuka kwata empagi, oli mwanda weya, tombuuza nti bwoba obwereere, fe oli kye yatugamba. Oba yatulimba
naye musango nakati bw'omala okutuuka wansi kamanda nalyoka amanya kirayo ntutateri kale kakati gwe ozinga kukoleso bulungi kale gwe bakuletera empale nemwe mugende tobuuliza eri efirimbi evuze nti ate nkyasiba mapesa galeki zipu zireke kamanda akugambire no wansi ono kyagamba nzize nzuuno sambadde naye nzize sibitegedde naye batugambe nti ogize eki bane nemba n'okukkiriza okwo sibitegedde naye nkoze ntya nzize wantumyewa nzize sibitegedde naye bagambe tetuyita kino kukkiriza kuno kwe bayagadde mu buweereza bwa Mukama tugamba tutyawo okutaliiko bibuuzo omusajja gwe bata Ibulayimu nakulemberamu omwana gwazaala obadde mugumba myaka na myaka wasaba Katonda n'omufuna ate akuze n'owulira eddoboozi liraga nti mutwale omusale so si bamusale naye mukole ki nakwata enku nakwata ekibiriiti nakwata n'akaso mulabanga amagamaga n'atunula ne ku saala waliwo yeebase n'agamba kamuleke mukazi wattu kamuleke kino nange kimpitiddeko naye tugende talabanga kuddi Katonda tamusuubira kukyogera naye kiyayogedde eyaddanga n'abuuza Ibulayimu mumbalemu nawe amagezi naye musajja muntu naye omwana yeeka gwe nnina Mukama kumusala child sacrifice nze gwe nezaalirwa lwakitanga ndi omulala amusale namugamba tugende omwana amufumita effumu erisembayo amugamba atya enkunziraba n'ekibiriiti nkikola ki n'obusubi naye ekiweebwayo omwana gwendigagolwa wadde tebyawandiikibwa ndaba nga gayunguka naddala mpozi nga teyali mukaabi naye bano waliwo abatandise n'okukaaba nga ate oli teyafa n'amugamba nti Mukama anaakola ki aneefunira batuuka wali kale katulabe bwe yeefunira yali alina okunyonyola omwana munnange bwe nabadde neebase bwe nabadde ntuddeawo malayika najja naŋŋamba mpeeyo ekiweebwayo nga kya muntu nga kya mulenzi myaka ng'egijjo naye singa egijjo myaka kufaanana naye yaŋŋambye ggwe neewuunya Isaaka gano agalenzi agaliwa n'ag'ekifubagano ate edda tewaaliwo ndwadde nga abantu balya ne bagejjeraawo ne bawanvuwa ne bawaguuka balya ebintu byonna mu nsi neyamuvubuka n'amugamba nti ani yakikugambye ndi Katonda okakasa siwaloose buloose muzayi n'amugamba nti Katonda ow'omuggulono gwe tusinza bulijjo nti ye yagambye ki nti gwe ogenda okusalibwa nze nsiba kubanga obulumi bujja kumbaako nsiba bwensambagala neme kunyeenya nnyo nku n'amutwala bayibuli yange engamba n'amuteeka ku kyoto n'agolola omukono nga bogamba 1 2 3 ekigezo ekikyasinze obukulu ekiwandiikiddwa ku Ibulayimu okuyitibwa jjajjaffe ng'ogyeko okusenguka kwe kussa omukono okuva waggulu malayika n'amusooberera n'amukwata omukono n'amugamba ntegedde nga wakkiriza Katonda ntegeredde ddala nga wakkiriza Katonda nti ekikolwa kya Ibulayimu si kuteekawo nku si lugendo lwe yatambula naye we yapimirwa wasembayo kwe kugolola ekiso nzuuno ngamba kyoyagala nja kukikola bassebo ne banyewe omukyalo ono ebigambo bye yayogedde nti kibe ku nze bweweetegereza obulungi theologically bibirically n'osoma olaba nga naye teyakitegeera binakivaamu naye ebimu yali abitegeera
bw'anaafuna olubuto ananyonyola atya abantu nti olubuto naluggyekuwa. Ekirala muwala muto kive mu Buyudaaya mu Ebulaniya okubufunira olubuto awaka, bajja mukuba amayinja bamutte. Kyeyakola yali yeewaddeyo okufa. Mariyamu by that statement kibe ku nze nga bw'ogambye yali amaze okuba ready for death. Bwe nagendako mu Isirayiri, omusajja eyali atulambuza bwe twatuuka e Getsemani nayogera ekigambo kye namuwakanya, naye nampangula oluvannyuma mu kunnyonnyola kwe nga ye bwe yakuteekateeka. N'aga nti awo Yesu we yasembayo okuvunnama, musajja Yesu si mukristaayo, n'aga nti awo mmwe kye mukkiriza obulokozi bwammwe awo baabukolera. Wano Yesu we yafiira. Ne mugamba no, I'm a pastor. Yesu tuyafiira Getsemani, tutwale we yafiira. N'agamba nkyogedde nkitegeera, wali mwe mumanyi we yafiira, naye mu kufa munyinyonyola mu sayansi wano bwe yagamba nti kibe ku nze nga bw'ogambye, bwe yakkiriza okufa wano bwe yagamba nti singa bwe njagala nga bw'oyagala, yali amaze okufa. Kyagamba commitment. N'agenda. Mariyamu wagambira nti kibe ku nze nga bw'ogambye, yali amaze okwekonda eminga, to be stoned to death, to suffer shame, to be disciplined in the church, to be disfellowshipped in the church, to lose this community of women and young girls, to be disassociated. Yejja mu system yonna by saying nzikiriza obukulembeze bukaluba, obuweereza bukaluba, by saying yes. Eyali amaze okwejja mu bawala bonna, amaze okwejja mu bakazi, amaze okwejja mu bantu ab'ekitiibwa, yeetaaga kufa. Kyova olaba waliwo enjawulo. Bamuzaalira ku kkubo, bagenda e Besirekemu. Wali ofuddeyo okwebuuza lwaki Mariyamu ne Yusufu bagenda e Besirekemu? Bagenze kwewandiisa. Naye mu kwewandiisa bawandiika baki? Basajja. Mariyamu yali yeetaaga kusigala waka. Kyali kyetaagisa bwetaagisa Yusufu atambule olugendo olwo olw'ebigere, agende yeewandiise, akomewo awaka. Naye kigambibwa ng'omukazi ali mu biseera bya kusumulukuka, tasobola mulekawo. Abakyala b'ekyalo bamuvaako, church members bamuvaako, tebakkiriza ebyo bya bulimba. Yusufu ali ku discipline kakongoliro. Teri mukazi agenda kumuzaalisa, teri mukazi agenda kumusemberera olw'ekigambo kye yayogera bwe yakkiriza ekigambo ekyo. Omuwandiisi omu yawandiika yagamba nti ekigambo ekiva ewa Katonda, the word of God always comes with two sharp edges, great joy and great pain. Teyalina kyakola. Omuwandiisi omu yagamba Mary was the first person to accept Jesus on his own terms, regardless of the personal cost. Yeyeka yasookera ku nsi kuno okukkiriza Yesu nga tanabala kujja, nga akkiriza conditions zonna ezinamutuukako kama mbaya enani kiba ku nsi nga bw'ogambye yeekomerera, yejjako eddembe lye. Aluusi waliwo abantu bye tukola mu kkanisa, ogenda okulira omuntu okamuga nti kyokoze kituufu naye eryo lyabadde eddembe lyange. Bwe wakkiriza Kristo wejjako eddembe,
Ffe abasumba tubabuulirira. Omusumba wakkiriza okuyingira obusumba, you lost eddembe lyo. Kanisa yekutwala kigambo kya Katonda. Wakkiriza obuweereza, nokkiriza obudinkoni, nokkiriza obukadde bw'ekkanisa, wakkiriza ennyambala yaabwo, wakkiriza empeereza yaabwo, wakkiriza enjogera yaabwo, wakkiriza obukristaayo, wakkiriza ebikuliko bibuliko. Mwanzo kyava agamba nti you make your decision and your decision turns around and makes you. Kyo kyali kitegeeza eri omwana muwala ono. Ekyamutwala Beserikemu batambuze ebigere bwe kimusimba ne bayimiriramu, talina ajja kumukwatako ku kyalo olwakiri kyeyayogera. Batuuka e Beserikemu, ekigambo kyesikkiriziganya nammwe abayogera n'abayimba ti ebifo bye byabulawo. Ebifo ebyababiri ya 8 bebyabwe byebibula gye baalaga walabayo abalala abaali babuliddwa era ebifo. Wawulirayo oluyogaano lw'abantu tewaali. Bamugamba nti ng'obwavu bw'omusajja ekisooka mukazi ono naye muzibu nnyo, yali yakkiriza okufumbira omusajja mukadde w'ekkanisa. Omukadde yali afuirira mukazi we, kakati baali babiri. Yali amwogereza, yamukkiriza. Mukazi ali mu bizibu bingi, bane waliwo abantu abali mu nsi muno ne mufumbeyo nga bakukuta n'agazibu. Omwana muwala oyo alina ekizibu, obadde tolina musajja ate kati omufunye, ate olubuto olulina, ate sirulwe ate sirulwe. Bayibuli egamba nti Yusufu n'ayagala amulekeyo mu kyama, kubanga ate malayika yakolamu ensobi naye kale bamalayika tebakola nsobi. Mu kifo bwe yandivudde ewoono agenda okufuna olubuto, malayika yandigenzeko ewaani ewa Yusufu n'amunyonyola ti omukazi wo tumututte. Ne Yusufu tagira ki, tamanyi. Kati omuwala yalina okumunyonyola. Bikkirizika ebyo banaye abalenzi abalina abuwala, bikkiriza omuwala tumugamba akubulire eti olubuto lwalina Mwoyo Mutukuvu yalimufunyisa. Takisoboka. Nja nakubirawo empi n'obusente aliddeko n'essanyu libaddewo. You can't. Musajja tukyava atambula naye, tebana sente zipangisa, mbu yeyeke yazaalibwa ng'ensolo ze ziriwo nga tewali bantu. Elizabeth bwe yali azaala Yokaana, abakazi bonna bakuŋŋaana ne bayimba sana sana. Bayimba sana sana. Bayibuli egamba awo nti Elizabeth waba azaala baali bamukoze batya, bamwetoolodde balina n'obugoye bayimba. Ono teyayina. Kyetaagisa bwetaagisa Mukama kuwaggula bannamawanga okuva eri n'abatambuza ne bajja abataali Bayudaaya ne bajja nga bagoba munyenye. Katonda yeerabiririra omwana we, tugamba tutya? Naye nga bwewunye ekigambo kyagambye kitya nti aweereddwa omukisa mu bakazi b'okolawa. Aluusi omukisa ogezaako ogunyonnyola naye nga nawe gugusobedde. Kyekyo kyenjagala okugamba kyekiro basabo ne banyabo. Omwana muwala ono yakkiriza obuweereza buno nga bingi tabitegedde. Mbabuulire nga mmaliriza, tojja kuwakana na Katonda. Katonda bw'akuyita mu kuweereza kwonna kwakuwadde, kola ki? Tiwali kimulema. Ayinza okukulonda nga tolina bikozesebwa, tolina buyivu obwo, tolina birabo ebyo. Genda n'amaanyi go gano gakusanzeemu. Sanjula nnyo abakyala mwebale ng'omusumba ayogedde, mukoze obuweereza mu busumba buno. Abakyala bonna abatulaba n'abatuwuliriza mwebale kuweereza. Bangi nnyo bayingidde mu buweereza buno ne beewaayo ne bakulembera ne bannaabwe, abamu nga si bayigirize ne bakulembera abayigirize. Mugamba mutya? Abamu nga si bagagga naye ne bakulembera abagagga. Mugamba mutya? Nabeerera muzefuuti ennyo, twabeeranga nefuuti ngaofuuti y'abakyala yesinga obugagga. Omubuulizi singa mukyala aba mugagga okusinga ffe ababuulizi abasajja. Tuyinza okubuulira mu ssaati emu ennaku 6 kubanga tubuulira lwaggulu kumakya ekiro nga bajooza nga kumakya ekalanga oddamu.
naye abakyala bajja ne gomesi obungi bwabwe obuli awo ze gomesi ze balinaawo kasa bafuna abakyala saizi ye bakyusa ebitambala bakyusa obuwawo Katonda bwakuyita toti ajja kuwa ebikozesebwa is the message. Gwe genda wa Katonda kkiriza bakulonze ng'omukadde Mukama ajja kusobozesa. Bakulonze ng'omukulu w'abakyala weereza. Bakulonze ng'omubuulizi weereza. Teri kigambo kivaka wa Katonda kibulwa maanyi. Katonda ajja kwetotola. Yagaana. Wulira omusajja bamuyita Yona naye bamuwandiiseko Yona. Yona bwe bamugamba bannange Yona teyakaayana. Yakaayana? Eriya batakaana mu kyaki ate era ne batakolera ddala. Eno teyakaayana naye ate teyakolera. Bintu bingi ebiragiddwa wano. Boogedde ku Yona, boogedde ku Samwiri nga muto yawuliranga ebimugambwa n'awulira eddoboozi n'agenda eri Eri. N'awulira eddoboozi n'agenda eri Eri. Paka Eri yategeera ddayo ku buliri, bw'onoobera ku buliri n'owulira eddoboozi nga likomyewo muddemu nti yogera Mukama omuddu awulira. Njagala kubasaba owulira eddoboozi Katonda yayogera naawe tobuuza mulala. Abamu ku mmwe abatannaba kubatizibwa na kukkiriza Yesu muli mu kubuuza abantu abagenda okuziika obuziisi. Abantu tebalina kirala kisukka kukusitula na kukuziika. Ne bwe bakwagala batya nnyo. Mbadde ngoberera amawulire nengasoma agakwata ku munnaffe gwe baziikudde bamukebere DNA. Mwamutegedde munnaffe? Munnaffe namutegedde, mwamutegedde. Naye nabadde njagala kumanya baasangayo ki. Naye mbadde ngasoma bugeregere nti newankubadde musenda abasezi ono tebaamulya bamusanzeyo. Naye kye baasanzeyo nga ndi muiga nnyo okulaba kiki. Akatakanga bwe kaagenda bwe kati keesi we yayita bakasanzeewo. Olaba bulabi nti eno mutwe eno kiki nga n'ebikeesi bakula byagera dda. Yasigadde mubiri mbulago tayi gita ne gita yasigalako lukoba. Meaning what? Tine wankubadde tudalya kuno ne tudigida ne tuzimba kalina. One day ogenda kuba confined mu kafo katono nnyo ako ate ofuuka ettaka. Kyandiba nga naawe wazimba ku bafu abaasooka. Kyandiba nga woolima lumonde bannaffe nga tebaliwo kitawo tanagula kifo ekyo ne jjajjaawo naawe yakuguzaawo awo baaziikawo abafu kati bwe wasimbako lumonde. Njagala kutegeeza ki gwapenguwa Katonda bakuyitaani mpozi. Katonda bw'ayogera tukole nga bw'agambye. Katonda bw'ayogera tugende mu maaso. Agambye si nze nkulagidde, nze obanga nze nkulagidde tugende bugenzi ludawa mu maaso. Bameka abaga nti Mukama nga nsaasidde nga nkyali mu nsi eno nze nzuuno tuma wanika ku mukono nkula abagamba nze nzu kamba buli basebo ku nsi togenda kumalako bbanga ddene. Gwe genda ku kyalo bwammwe nze ekyalo kyewaffe kinjigiriza. Awo wagundi awo waliwo mugenzi gundi abo betwakola nabo baliwa. We go back in our villages and abantu betwakola nabo they are not there. It means generation zigwako neiye jagenda. But now as you live katinga woli okoze eki ku message Katonda gyakuweereza, okoze eki ku buweereza. Oganye okuwa ebirabo, oganye okuzimba ekkanisa eno, oganye okuzimba omulimu gwa Katonda, sente oziteeka mu nsawo, abali bazirinze nothing. Bagenda kubitwala. Nawulidde omusajja asigazaawo yiika oba mmeka simanyi endala zonna bazitutte. Njagala kusaba kkanisa eno ne bonna abatulaba
tuddemu nnyo ekigambo kino. Kale katusome tuwunzike Isaaya 6 nawe lwabadde lumu ku nnyiriri zaffe bwe tuba tusembyayo tusabe. Olwo mulumanyi naye njagala alusome bulungi. Isaaya mutuuseeko mukwano gwange 6 oluwa naye bagumiikiriza oluve ku lusooka muwulirize abatalina bayibuli naye abalina bayibuli mugoberere. Yimiriramu awo. Isaaya essula 6 olunyiriri olw'omunaana. Ne mpulira eddoboozi lya Mukama nga lyogera nti naatuma ani era anaatugendera ani? Ne ndyoka njogera nti nze nzuuno tumanze. Thank you. Katonda abuuza nkole ki? Ntumaani. Njagala kuzimba kizimbe kino. Bani abanaakikulembera? Bani abanaazimba? Ani abana development officer? Ani akulembera mu kwaya eno? Ani akulembera mu effort eno? Leka kusanyuka nnyo nga tebakulonze. Tosirika. Gamba otya? Nze nki? Nze nzuuno tumanze. Oluusi nga ne bye bagenda okukutuma ebimu tobigize eki? Tobitegedde. Ensi gye bagenda okukutumamu totegedde bigikwatako. Nze nzuuno tumanze. Mukama atubeere ffenna abasinza ba leero. Muli bw'owulira nga naawe wandyagadde nnyo okuddamu bw'otyo nga Maliyamu bwe yaddamu, nga Isaaya bwe yaddamu, nga Peetero bwe yaddamu, nga Erisa bwe yaddamu. Erisa ali mugagga naye bwe baamusuulako omunagiro byonna n'abireka awo. Bw'oba nga gy'oli ayagala okusabirwa mu ngeri eyo, yimirira tukuteeke mu maaso ga Katonda. Nze nzuuno tumanze. Nze nzuuno tumanze. Gwe gwabadde omutwe omukulu, gwe gwabadde omutwe gwaffe omukulu. Nze nzuuno tumanze. Wetegereze ekintu ekyenjawulo. Maliyamu bwe yamala okwogera ebigambo ebyo n'agamba malayika nti kibeere ku nze. Nga bw'okoze otya? Kiki ekiddako awo? Malayika n'agenda. Olutalo Maliyamu n'aluwangula. Njagala kukakasa nti eggulu terijjagenda kusirika busirisi. Abamu ku mmwe mufunye okutumibwa kwa Katonda emirundi egiwera ne musirika. But angels will not keep quiet. Abamu ku mmwe mukoze ebintu ebifaanagana ng'ebya Yona. Akutumye walala n'okola kirala. Sente azikuwadde okola omulimu gwa Katonda. Abamu mu bwavu bakola endagaano. Mukama nze n'omala ompa sente nja kukola omulimu gwo nga bw'oyagala. Bw'oli wafuna sente tojja mu kyaki, bw'oli wajja mu sente tofaayo, towagidde mulimu gwa Mukama. Nze njagala oddemu ti nzuuno tumanze. Bwe tutuuka ku ddaala eryo, ate gwe atannaba kubatizibwa, atannaba kwewaayo, naawe olina ekintu kyekimu obubaka bujja gy'oli bukugamba Katonda abuuza. Katonda ajja kujja yannyonnyole nnyo. Akunnyonnyole ku ki? Ebintu abikoze clear. Yesu yava mu ggolo n'agenda ku batirizo n'abatizibwa n'annyikibwa ng'ensi ekola ki? Era kati akoleyo ki kirala? Gw'oli kati era kikulemye okunnyonnyola, oyagala tunnyonnyole nnyo. Naye olina masters degree, olina PhD, omanyi oluzungu, oli musomesa wa luzungu mu secondary ne mu university. Olemu otya okumanya nti baptize kitegeeza kunnyika, Saturday kitegeeza lwa musanvu. Days of the week. Katonda ye bw'aduumira ng'asirika waali, ng'akutuulira ogala nga tana nakyo. Nze nukulwakika, ndi wa siga, ndi wa mutuba, ndi boosi, ndi kapiteeni, ndi lefunanti. Katonda ebya lefunanti byo tabiriiko. Ndi munnamawulire, ekyantute mu kyakikwata mawulire, nze ebirala tebinkwatako. Nze you are joking around with the message of God. Katonda akole ki kirala?
abireete ku buliri bwo. Message ky'owulidde gisse mu nkola. Neyanziza olw'okuyimirira kwammwe. Katusabe. Taata omulungi, guno mukisa ddala okutukuuma nga tukyassa ne tuwulira obubaka buno. Bameka abandyetaaza okubuwulira naye nga tebabuwulira? Abala bali ku oxygen kati, abala bali mu acute, abala babategeerera butegeerezi, abala tebali malwaliro naye tebakyategeera, tebakyayawula. Otukkiriza nga tukyategeera okukitegeera nti bw'otuyita tugende. Naye weebale kuba wakisa n'otokambuwalira nnyo, kubanga wakambuwalira Nebukadduneeza lwa nsonga si nnene nnyo naye ng'ate enkulu, yalemwa okukitegeera nti gw'ofugira mu bwakabaka bw'abantu. N'omutwala n'ali omuddo emyaka 7 okutuusa lwe yenenya nadda gy'oli. Mukama totukkiriza kumala kulya muddo, totukkiriza kumala kuba musulo, totukkiriza kumala kufuuka kyennyalwa, kubanga Nebukadduneeza yafuuka ekyennyalwa. Nga tukyategeera tuli mu kanisa eno najja n'akumi n'abatulaba ku mikutu bonna, oyogedde gye tuli, tukwatulidde leero. Nze nzuuno tuma tukozese nga bw'oyagala. Wanyiigira Berusazza olunaku lwe yasinza emiti n'ebyuma n'ebikomo n'anywera ebikompe ebitukuvu, ye tewamusindika kulya muddo, wamuttirawo gwolwo. Mirundi emeka gye tusinzizza ebirala naffe? Weebale bugumiikiriza abantu bano abayimiridde abali wano, weebale, kubanga naffe tuli banafu abalinga Berusazza. Naye tuwadde omukisa twenenye tulokolebwe. Sabira ffe n'abayimidde n'abatasobodde kuyimirira naye nga muli mu mutima gyabwe bawanise obulamu bwabwe, bagamba nze nzuuno kola nga bw'oyagala. Kukwasa abakyala bano, ekkanisa eno ekoze omulimu ku bakyala bano. Abakyala bano si bangi nnyo abalina diguli za theology, abatendekeddwa mu bubuulizi obw'ekikugu. Si bangi gye bali naye si bangi, naye bo bagamba bugambi mulimu gwa Mukama tugende. Abamu ku bakyala bano abasituka ne bagenda mu mulimu guno tebalina baami, oba basigala bokka abaami bwe bagenda. Abamu ku bakyala abasituka ne bayingira mu mulimu guno be balabirira abaana baabwe n'amaka gaabwe. Abamu ku bakyala abasitudde omulimu guno gw'ekkanisa batuulidde ebizibu n'agazibu mu maka mwe bava, naye bo basalawo kimu, nze nzuuno tuma. Ekkanisa zino zonna neno nga mweri ziyimiriddewo ku bantu abawaayo ensimbi zaabwe ng'abamu tebaagala na kubamanya nti baziwaddeyo. Abatuula ne bateesa mu biteeso ekiro n'emisana nga baagala omulimu nga gugende mu maaso, si lwakuba eno ennyumba baligiteeka mu biraamo byabwe, naye kubanga ekkanisa eno ennyumbayo. Nawo abo be bantu abaddamu nti nze nzuuno nkozesa n'ensimbi ziwampa. Tubeere n'emirembe, tukozese n'emirembe, tuwanguze n'emirembe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama wa omukisa, katutule wansi.